wangu de gosa samazezi abantu baba bajaguza kuruwa ebyokwerinda abitadde ku bunkenke batandise okwebuuzazaako kyayagala tukola ki kati kyogamba ndi singa tukola ebibuuzo nesifuna first grade HM nga atandika kumbuuza nti ozzaako ki nga otadde essomero ku bunkenke Mutesebo bino tobigeraageranya ku bya bibuuzo bino bya ggwanga na byakwerinda anti mwe ekibattako endowooza zammwe kubeera nga temuli gundi bye mulowoozaako temwemalirira nga mulowooza wateekwa kuba waalina kyalowoozeza nammwe ne mwongereza okwo eggwanga alitadde kale kutunyonyole bwalitadde ku linkenke kuba nze simanyi bwalitaddeko ebyokwerinda atya nti tubuulire bwabitaddeko one mubadde mugamba nti we bakabba mugenda kabanja baani ababadde bagamba abanuupu kakati lwaki ogamba abanuupu ate n'ogamba Kyagulanyi kati tubuulire Kyagulanyi yagamba abanuupu we bagamba ati gwe mutwe oli gwe mutwe mwami gundi Yesu bwe yayogera ng'ekigambo awulira bagamba nti abakristaayo bagamba bati tukozese obwongo bannanga baleme tuyita basiru wali owuliddeko akomentinga olw'okuba Yesu alina kye yayogera ng'agamba nti abakristaayo bagamba tukozese amagezi tuleme kuba na mitwe bigundi bikaani by'amawulira bw'aba badde mu kalulu ng'akanoonya agambidde ddala abantu nti nno ffe tuli baki tuli bayeekera lino eggwanga lya bayeekera kubanga era lyanunulwa bayeekera kati okujjako gwe ng'oyagala kijjawo kati omuyeekera bw'atandika okubuzaabuza ati bula muzeeyi mwami gundi ewakatoliyo ewakatoliyo eggwanga lyonna waliwo etteeka lyonna ly'obumenyi obutabeera mu makaago nga presidential candidate omulamba sebo ekintu kyanjawulo waliwo etteeka ly'obumenyi kati kale mbuulira General Museveni yasuleeko emirundi emeka mu biseera bya campaign era bwe yamala akadulu kagwa yakasula yemeka nga ye temunnamunoonya mulina bye mwogera oba nze ntegeera bwange Minisita Mulamba nava n'agamba bo tebalina kye bamwetaaza ati minisita ye yawuliddeko nga kyagulita era kimina kyenkowooza naawe bw'obeerawo ng'olizoninga ate n'oyingizaamu minisita alowooza bubwe ne president candidate alowooza bubwe lwaki kale baagala nnyo okumanya gy'ali kati nga tebamanya nga gy'agenda kukubira kampeyini butamutawaanya mu kkubo nti agenda kaberamu maido ne bateekayo abo baminisita abo abamubuuza kati be bandigenze nga ne bamukolera ekkubo ayitewo bulungi oba nze sitegeere era akola ng'omwogezi w'ekitongole eky'amagye navayo n'agamba oyo ali mu buzannyo bweffe ng'amagye tetulina kye tumwetaaza ye yawuliddeko ng'abagambako nti bamwetaaza balina kye bamwetaaza era kati bw'omala okugamba mbu eka taliiyo kati ate amagye lwaki gabeerayo kati mumanye ntaliiyo muveeyo mugende ku byammwe lwaki gabeera ewaka ne galaga ate ogambye ntaliiyo ate nga gwagambye nti omwetaaga n'okizuula ntaliiyo kati okolayo ki ani abuzaabuzaani ate oba oli abuzaabuza gwe bw'omala okugamba nti oli tolina kyomukala ki kyomwetaaza era oyigaki gwoyiye ewuwe nkoko nti azirunda otugambye oli ali mu buzannyo bwe tolina kyomwetaaza n'abafamire ye ne batuuka okujja n'obalemesa naye tolina kyeweetaazayo era ewuwe temulinaayo buzibu bwonna teriiyo n'amagye galiyo who is fooling who? Nobody is fooling any other one. Nobody is fooling anybody. Naye ebyo bitunuulira butunuulizi nze manyize ebintu ebyonge ebyo ebirimu ebyokwerinda sibigendamu nnyo kubanga ndaba byeyogerera byokka kati kiringa bw'ogamba nti waliwo ababbi oba bw'ogamba nti abaliyo tewali magye galiwaani nti tulina kye tumwetaaza era tulina magye galiyo kakati ab'ebyokwerinda mugende mutukubire agabbi agali ewa Bobi Wine agamenyaamenya amadirisa ge blocks ze bataddewo nga bayira mu kitegeeza nti abo bonna bamenyi b'amateeka oli omwogezi agambye nti teriiyo ki buzibu bwonna ekitegeeza bano bayinza oba beenibise mu byambalo bya poliisi nga babbi era nga bamenya ennyumba ddembe webagambira nti
Lwaki oli atibata naye kati you can imagine abadde presidential candidate in fact twalibadde ku muyigo gwa kunoonya ababbi abamenya ate noonoonya gwe baamenya gwe baamenya gwe wandibadde onoonya abaamenya ne bayingira ne batwala n'ebintu bye baatwala kati ate onoonya nnyini bintu obugayaavu lwaki yakkiriza ne babimenya kati ye yandikoze eki ng'abazze balina embazzi balina biki ne bwe yandibadde nga bw'ali era kakati gwe lwaki omutubuuza nga gwe okuuma eggwanga so twandimukubuuza nti aliwa kojja kano akabadi akakozesebwako okutulaga location eri ogenzeeko wano wali ogenzeeko wali lwaki okikayita kabadi anti ekyo kyekizibu kyammwe olwokuba temutegeera bintu buli omuntu lwaba tategeera kintu akiyita kyayagala lwaki okayita kabadi kati gwe mpa ensonga zo lwaki okayita kabadi ebigambo byenjogedde mbisimbula ku muntu mukulu David Kabanda Honorable Mulamba ye yabyogedde n'agamba bali mu kazalyo olowooza nti bw'obeera ng'oli honorable bw'oba osinga okutegeera gamba bano abataafuka ba honorable baba tebategeera abaakusobozesa gwe okufuuka honorable abaakulonda be baba batategeera gw'otegeera gwe baalonda ati kojja gwe yali tesobola kwefuula honorable ate abakufudde honorable be baba batategeera kojja wuliriza ebigambo bya Honorable Kabanda bwe yagamba Honorable Kabanda yavuddeyo n'agamba nti mu gavumenti ye gy'amanyi erina intelligence gy'amanyi obulungi tosobola kuba nga Kyagulanyi oli mu ggwanga lyattu Uganda nga ddala amagye gakwetaaga oba gakwagala ne gatakuzuula ng'olaga n'okulaga ebifo w'oli kitegeeza eyo documentary eyagaanyi vaayo oli okola documentary ye kati oyo Kabanda alumwa ki nga gundi ali eyo Kabanda minister member of parliament waawa wakibiina wakasambya NRM NRM lwaki ate abatali banuupu be baagala Bobi Wine okumanya gyali mbadde nga makandidate waabwe bamanyi gyali kati ono bamuleke teteetaaga logiki yonna kati gwe singa oli wa Villa ate kikwetaagisa okumanya abazanyi b'Express gye bali tolaba nga oba tokozeseza bwongo okugaba ofa ku mudaala gwo omanye engeri gye gutambulamu gwolinako olunaku lwonna lw'omanyi neiba wa kitaawo lwe yajja okuŋŋaanya abaana ba kitaawo n'abuuza naawe nti taatawo yanywereddewa n'anoonya mu Kyankwanzi mwonna mu kiboga mwonna n'agenda nga paka Bukwiri ng'anoonya taatawo kati bano ki ekibatta oyo simanyi Honorable Kabanda ng'oli toli wa Nuupu ate lwaki onoonya wa Nuupu gy'abaali muleke gy'ali naawe kola documentary yo n'owuwo anti afuuse topic of the day kakati naawe lwana nnyo ofuuke topic omanye okufuuka kyo ekintu bakikolerera tulowooza nti wamatuka bawandisa eno nga gy'ovudde n'ofuuka bw'olowooza Kyagulanyi yasoose mu byobufuzi okubeera ng'ali popular nga bw'ali tewali be yasangawo bali ab'amaanyi abaaliwo kati bwe baba nga tebasobola kati naawe kirwanirire oba oyagala kubeera talk of that day aveena yakikolerere olowooza nti Messi okufuuka Messi kyangu ye gunti si honorable yakabeera honorable emyaka emeka aliwa ina oyo Kabanda ndowooza ali myaka nga 15 Kyagulanyi yamusanga mu byobufuzi lwaki ye si yali popular mwemwali mumalira ebiseera ku bintu ebitaliimu kati ate oyo nze nnyinza omumalirako obudde tolina budde bwe bw'abanga ye yakamalamu emyaka oba 10 oba 15 ne gundi yasooka kuba MP Kyagulanyi myaka 3 n'avaayo n'agenda n'akola ki ate n'obwe MP teyabumalaako 5 kati ono bono bw'amba yakamalayo 15 ku MP nga tannabeera popular ate avuddeyo asinga n'obivaako n'otandika kunoonya kale entambula ya Kyagulanyi gye yalaze kuba bw'olaba yeenaakuwanga manyi abantu abamu baagala kwogera nabo bagambe nze tewalaba nange nayogerako nga gundi agize kati bye balwanirira wano be balwanirira kati abasinga ekyo tekyetaaga na kwogera olaba ba MP ba Nuupu boogera ate abatabi ba Nuupu be boogera kati ate omuntu abuze si wammwe mufaki
kwegamba mulumirirwa ekitali kyammwe nida kati bwe weebuuze lwaki tebaagala abule ng'ate tebalinga tebaagala akole campaign era tebaagala awangule kati ate kiki mwagala aleme kubula mwali mwagala bwe mama mwali mumwagalanyi mwali mwamuwadde obukuumi edda ekyo obukuumi bwali mulina omuwaluli nga bakyamutawaanya anoonya gundi anoonya akalulu ate kati mwagala bwe muwanga bamaze muwangula kojja otandikidde mu sipiidi nene si sipiidi nze oli kyabuuza kyenkolako analysis nze bwe nti bwe nkitegeera oli ku Focus TV nze Ade Wilberforce Kibe Muyanja ndi ne Kojja Kagatono nabagamba nja munoonyangako okulaba nga tutunuulira mu bice bigenda maaso mu ggwanga lyettu Uganda awo tutandikidde bwetyo style gy'atandikiddemu n'okulaba nga annyonnyola ku ekyo ekiba kimubuuzibwa taddamu kitamubuuziddwa Kojja buuza ku bantu olabye Focus TV mbalamusizza mbeebazizza byonna bye mukola mbeebaza okulonda abaasobola okulonda mbeebaza nammwe mwenna abawanguzi muwajaguze obuwanguzi bwammwe naye mu mateeka tokola kitali mu mateeka ebintu byebakola babikole mu mateeka buli kyoba okola kyonna oba ogenze kulinda bwe bakulangirira genda muki mu mateeka mpozi lwakuba nti ate kati abaali bagambye nti mubeere temubeera we balondedde ate neewuunya era balangiriranga nga bantu bali wali kati noze olaba contradicting oyaganda olumala okalonda vaawo ate bwe baamaliriza bwe baavaawo ate abatalonze nga be bajjawo kati ekyo nakyo Katonda yeebale bituyisaamu byonna era tumusaba atuwa obuwangaazi era tuddemu okulonda omulundi omulala nga embeera tekoze eki tesajjuse Kojja mukwano gwo nyina akavidiyo ke naguddeko awo ku TikTok mukwano gwo Magala neyibawo ebigambo byayogera nga si bwo omukoze Kojja we naamulaba ananyumiza ku kyekyabatabudde neyibawo we tabeerangako mukwano gwange Kojja wangamba mubeera mwenna muve saidi zeeyo kakati gwe abali ku kizimbe kino kyonna mikwano gyo olwokuba mubeera nzijukira ebigambo byakozesa sirina bigambo bye nakozesa nakugamba bugambi nti abeera eyo waffe kiki ekimuwanze omuliro okugamba nti oyo Kojja butategera bukadde bwe biki kyekivaako eyembiranyi nze ebyo sibirinaako buzibwa nti nakugamba nalina enjogera gye nkozesa ennaku zino wadde abantu bagamba nti mbi nali nkola analysis kwoli okugamba nti bwe munaalonda Bobi Wine tujja kudda mu ntalo Bobi Wine alina emyaka atanaweza 4 gavumenti eriko eri mwana Bobi Wine talwananga ku lutalo lwonna talina mmundu talina ki kuba ne gye baali bamugamba nti bamukutte yagirina gavumenti yagyegaana oluvannyuma kaakati Magala alina emyaka 49 agenda kuweza 5 entalo zaalabye zibaddewo kuliko Bobi Wine lwe yatandika tawo nengamba nti nzaawo nkozesa obwongo bwange omanyi nengamba oli nti bw'obanga oli osula mu biku nibo bagamba nti tugule eddagala lino tufuuyire ebiku olabanga abakujerega obujerezi olabanga abanaabyongera kakati n'enjuki bwe beegamba ensowera nti va mu bbi tunuune ku mubisi enjuki olowooza ddala manye ensowera eraba ng'ono agitaataaganya agijerego n'omubisi nga waliwo bbi kakati beebo bamagala Kojja lwaki olutalo tompa nange nenkuyambako ate kuyamba nze si lutalo nze nnyonnyola bunyonyozi kintu nze ngamba sirina buzibu naye yagamba mbu njagala olutalo lubeewo noonye kyendigamba abaana bange nze entalo naziraba dda ng'era ndi mu mbeera nnungi abaana bange basomye bakoze eki kati yalowooza mbu nze nja okugamba obugambi abantu ate eri omu ye yafukulula emimwa ng'agamba mbu gundi Kagato yagula eyo waffe kati ataategeka agula tolaba nti kati obwongo bwe abatabukozesezza nga totegese ogulawa tumanyi omuntu atategeeza omuntu bw'ayambala ennyo tategeka nti gwe wayambala nnyo mu buvubuka bwo kati nyambala nnyo mbulungi yajja nga alinungato ya bbeeyi nnyo kati sirowooza nti atategesa afuna wajja ssente ezimwambaza ekyo nakyo kiba kiraga bwongo kuba busaabulukufu
obongo osobola ogenda mu dduuka n'ogula engatto ya mitwalo 3 n'ogula empale ya mitwalo 8 sati ya mitwalo 10 nga tewategeka ziva ozijjawa kati okubanga omutwe olina baluni zibalimanya muli myaka gye mu myaka nga musinga obukulu alina emyaka ye nga agenda kuweza 5 naye mundabika nibadde manyize mwenna mulimu anti ekireeta ekyo n'entegeera ekulabisanga omuntu omukulu ennyo ntegeerayo bw'oba totegeera bulungi abantu balabanga omukulu ennyo ate ategeera ennyo ne bagamba nti gundi omwana oyo nga bibamuyita so nga nze naye kirungi nti nze neeyogerako nti ndi mukulu siri mwana emyaka gyo togamba nti sirina lwe nali nimbye bantu nti ndi mwana muto munansonyiwa obusonyi bwe mba ndabika bulungi sirina kyakikolera nze nekontrolinga engeri gye nnina okulabikamu bangi nnyo betwasoma nabo ne betukuze nabo nga omusanga n'ogamba nti nga gundi yayulika nnyo kakati noyita mulaba muyita mulowooza ali wa myaka nga 7 nze mbadde manyi nti webateekawo emyaka gya muyiga omusingako nga3 mwana muto nze musinga emyaka 3 omusinga emyaka nga 3 era byeyabadde ajobogyamu nze yali alina emyaka nga 10 oba 11 nze nengula enju mu Kampala kati yagamba nze saategeka yalowooza ye yategeka ennyo n'obuvubuka bwe ng'abubadde mu kyalo yalowooza ndi yategeka entegeka ye ye weeri yategeka dda ati nze nange nze nina ekyalo ne mu kibuga era naye okummanya nga ndi mu kibuga muno kati abammanyi ate omanyi bw'oba onaayogera ku muntu yagenda n'ayogera ng'alina kasuku ate nze kasuku ammanyi nga yamukeneka agamba kasuku ammanyi n'emyaka gyandabidde n'embeera gye ndimu kasuku asobola okunyonyola bulungi kujja gatto yaani kati oli bwe yali ng'ayogera byayogera teyamanya nti kasuku tobalaba yatunulanga bayinaato n'agamba nti omusajja ona n'amukuba akaaso ka Bobi Wine ng'alaba omanyi teri kibi nga kwogera kintu kya busiru nga bw'okibuulira amanyi amazima kituufu oba kukenekanaga nga bwewawulira nawulirako eyagamba nti omanyi intaneti yavuddeko waliwo emmeeri eyatomedde bwaya ng'ate akulira ebya intaneti ye yagambye nti twagijjeeko naye nga n'oyo ayogera naye honarebo emmeeri ng'ekuba livansi yasimbulayo waya twayagala gamba nti emmeeri erina emipiira gitambulira wansi eri waya kati olaba nti naye nno minisita kiki ekizibu ekiri mu bintu ebyo nti ebintu ebimu oba tokimanyi si kirungi kyogerera minisita oba ali ayogera just kusasamaza busasamaza kati minisita ate olwo oba toli minisita ate oba ovudde ku mulimu gwo oba ofuuse kagundi kazanyirizi oba toli minisita omuntu ali tekiniko mu bintu byakola akugambye internet twagijjako yali tekiniko yagambye nti internet ejja kusooka eveeko for some days era bwe yali agijjako yawuyisa ekirangiriro nti bannange egenda kuvaako era bwe yali agizizzaako n'ayisa era ekirangiriro kati ng'ono teyatuyisizaayo kirala nti yazzeeko twafunye nnyo ttiimu yaffe ne tugenda ne tugizzaako bwe yakubye livansi n'ejjako oli ku minisita Ssebo nze njogera oyo minisita Ssebo anti kati bw'olowooza minisita bw'anaatugamba nti bannange ennaku zino ebyennyanja bitambulira mu luguudo nga tukkiriza kuba minisita ye gwe bakugamba nti okulonda minisita babajjawa balina essomero mwe babajja basinziira ku bye badde okola nti ddala obadde okola bulungi oba omuntu ali akulembera eggwanga omuntu gw'ayagadde okubwa minisita gwakola ki naye era asinziira ku gyenvudde weewo enkola ye ey'emirimu abadde bulungi nga annyonnyola ebyo ali tekiniko manyi gye simanyi nnyo saagala kugendayo nyo kojja obululu bw'abapulezidenti bwalangirwa mu ssaawa 48 twalabyeko ku bululu bw'abameeya ba divisions obugenze mu nnaku kumpi era ndala 2 nga bamu tebanafuna results zaabwe kino oyinza olowooza kojja kyavudde ku ky'okutuuka ku bantu netulabako n'abasiita ebigere ku ttaka anti kati waliwo ekintu kye tulina okulowoozaako ennyo tuba twogera ku bululu obwo buli obululu obunaalwangawo okulangirirwa kati bwe kiteeke mu bwongo olwaleero
ng'omanya nti bwe babadde baagala wangule si yawangudde ojja kulaba nga buluddewo buli otutwala akadde nga kuberengetanya balabe what's the way forward now nga kyebabuuza tugasse tutya tukoze tutya banze nina bwe nnatuuseeko ng'oli yafunye obululu kubye kayunga eyo nina we nalaba nga bakyakandiririza baganye ne batuuka n'okwamuka ntunadde enkya ng'oli akulembedde yafunyewo obululu 58 owokusatu yafunyewo owokubiri yafunyewo oba nga 4,405 owokusatu ng'ali mu 3,000 naye ng'ate okugenda okugira bagamba bikyaganye ate okugenda nga yabadde owokusatu ate yali ayingidde akakaaga bw'obwo bikyuse agenda okugira ez'abalala ne baleeta neyawali oli gyava okujja akakaaga agamba nti nze nina bweziti n'olyo akulembedde ng'agamba nange nina bweziti oyo zaalina ze nnina ng'eyo oli yokka yeriko ennyingi ne bamubuuza nti abalonzi awo woogamba abalonzi woogamba waliwo abantu 10,000 ate ffe nze nafunyeeko 4,500 ono naafunako bweziti kati ebyo wakakaaga wakajjeewa kati waliwo abantu sirowooza nti kiyinza okubeera ekizibu okulangirira abagondi ba meeya oba bachairman ba division zinaki okumala ebbanga ezo lyonna ng'ate abalonzi tebajja baali batono oba era bagamba attendance yabadde ntono nga eya presidential ne parliamentary yali nnene ekiro kwolwo lwennyini gwe kutwalira Etienne obudde anti eno eyavuddeko n'okubanga balangirira omuntu ku ssaawa 8 nti yawangudde ne ku 9 ne balangirira omulala awangudde ng'akyuse anti bwe yalangidde ku 8 ng'ono awangudde ab'oludda lw'oli atawangudde ne bajja nga bakambwe ennyo ne bayita presiding officer ne bamugamba nti biki ebyo bye tuwulidde nti ebyo kyusa mama anti bw'okyusa ate omanye singa batuyita abantu abamu kyenagamba ndi bw'oba oyagala okukola script ate yita abamanyi okukola script gyetuli script yakoleddwa bubi oba yakoleddwa bubi bw'olangirira nti focus awangudde yes bw'oba ogenda okulangirira oba bakujjukiza nti ono yawangudde oba ki sooka ogambe nti nsazaamu obuwanguzi bw'oli okyogere naye bw'otabusazaamu n'olangirira omulala eyasoose yaba omuki kiringa bw'otunda enju n'okola ekyapa n'otunda ettaka n'okola ekyapa kyokola oluvannyuma nga tonasazaamu kiri kino kyokoze oluvannyuma kikiba kikyamu olangiridde abantu babiri kitegeeza yasoose yaba omutuufu kubanga tewasooka tolina gundi gye wawandiika oba buwandiike nti tusazizaamu kino wabawo acknowledgement gy'olina okukola kojja natuuse n'okulaba omwana ono omuvubuka eyesimbye ku kya municipal y'e Nansana bamuyita Senonkuuma John Bosco oba Kana Kambata yatuuse n'agamba okunoonya akalulu bulijjo manyi kyekizibu n'okulondebwa manyi nga kyekizibu naye nakakasizza nti okulangirirwa kyekikyasinza obuzibu anti okunoonya akalulu gw'okendemunyeza n'okukalonda abakwagala be bakulonda naye ate ekibi nti okulangirirwa abakwagala si be balangirira oli ava eri kakati bamuwa ekirimu kye oli ali ku mulimu kuba bamulagira bulagizi nti ojja kulangirira kati kibamulagira okulangirira kyalina okulangirira so si kulangirira gwe nga bw'oyagala ndati bali asinziira ku pepa waako ono gwe baleeta pepa waako byavaawo kati DR form tezikyalina mugaso nawulidde nga bagamba ng'oli alina DR form entuufu nga bamugamba nti zooyina nfu kati bazikolera ki ng'oli azze nazo ne bazimunyakulako ne bagenda twalabyeko ze batadde mu mwala zekawempe eyo nazirabyeko mabega wa tenti awamu lwanze enzaalwa kawempa nti nga bayiyeeyo naye nga zeeza omuntu abadde akulembedde wedda zibagamba nti tezirabikako
feze tulaba beba nulo kiko tulina okukola ki eyo nayo system yaze naye yaze nno nkugamba bwenti naye mbadde mu kulonda kwonna Katonda mwebaza kujjako kwa 15 bamwena efesalimu okwaba nakugwe babandayiga nakyo kwa masaza naye bino kulonda kwonna naliwo ne bakibanga okulonda kutulazizze nga kati batuuka bakyanyakula n'okunyakula DRFOM ne bakuba n'abatwala abazitwala abakola ki nze ndaba abakugjeewo basinga ne tumanya nti Uganda tekyalina abakugjeewo nze kinnuma eggwanga nga Uganda lyeri nnuma tulyagala nnyo bwe kiba nti tutuuse ku level ya kubeera nga okulonda bwe tumala okulonda ate omugaso gw'okulonda tetugufuna ekitute mu kulonda okutalawo omuntu gwe twagala kyeyagalire ate ne kufuuka kubeera nti okulonda bwe tuba tugenda mu Uganda ly'eggwanga lyokka oba naye ndowooza lyemmanyi lyokka okulonda bwe kuba kugenda okubeerawo abalonzi abatawagira mukulembeze ali mu ggwanga babeera balabe ba ggwanga era gavumenti mu biseera by'okulonda simanyi lwaki ate edeployinga amagye okusinga ne bwe edeployinga ng'erwana naggwanga ddala ekitegeeze ate eri mu eba nkambwe ennyo eri omuntu agenda okulonda okuvuganya mu kulonda okusinga obukambwe beeyolesa nga waliwo abatulumbye okuva ebweru deployment ekolebwa mu biseera by'oluta kati you can imagine omuntu omu ng'agenda okukuba campaign engeri gye badeployingamu oyinza okulowooza nti waliwo eggwanga eritulumbye era ne basalako wonna era lwaki omu yekka gwe basalako ng'abalala bonna bagenda nga bwe baagala ekyo ŋŋambira nti nze ndaba okulonda kuba kutumalira budde lwa nsonga gavumenti eteekamu ssente nnyingi nnyo ate tebiteekamu wano mu kulonda kwokka okuva nga batandise okulowooza nti tulironda batandika okussaamu ssente nfakidoza tuba n'emyaka ng'ebiri miramba ne bategeka ne bagwandiisa ne bagula obuuma kati ne bagula ebyo ebitaakole ne babigula n'abiguze n'atatukwa explanation yonna lwaki tebikoze ate n'abambi mutuma ne batamubuuza nti ng'ebyuma tebyakola ezo zonna ssente zaki nebyakola nalabako embalala eyo bakutulimba babireeta kola mbalala neme kutulimba ebyuma tebikolanga koko byali tebisobola kukola nga bikolera ku intaneti ate nga bagijjako ate ekyokubiri ebyuma byaliraze emivuyo mingi nnyo kuba akuuma kagendamu ekinkumu kya muntu omu kati bwewandireese abantu ababiri okuddamu okulonda mu ngeri y'emu kaba tekajja kulaga kyoyagala ate kakuuma likodisi kati abagezi bwebagambira nti ebyuma muno tubuveeko tubuleke nze nagamba nti bw'oba okola ebintu osobola okubikola okulumya omuntu bw'ati niweekanga ng'oyambye muyambi ng'omuyambye buyambi ng'omuyambye buyambi kati ekyo kyali nakyo kyali kizibu nga tubyeraliikira baleese obuuma olaaza bulaaza tebwakola ate nabo kakati bw'obabuuza nti kale mutulage ku ngeri gy'ebintu gye byatuukangamu gye bagattira era bakiwala manuale nekwasa ne muvuga emmotoka naye obwangu nga bwali bungi nnyo mu ddakiika ng'okulonda kwakagwa eddakiika nga 10 ebivudde mu kulonda ekitigumu buba bituuse wano e Kampala naye ng'ebivudde Nansana tebinatuuka Kampala ng'ebivudde ekitugumu kabeera maido waliwo n'abantu results ezaatuuka nga tebannalonda nga results zaawe zakulonda baakuyimiriza okwayo n'ate results eno nga bazisoma ezivuddeyo kyekikikola ky'ebyokulonda kyetulina kati kyenkugamba nti ezo ssente z'okuzoonoona bwe zityo ssente mpitirivu nnyo ezoonooneka mu kulonda mu kitalo mukugamba n'okuba nti okulonda bwe kuba nabakunaabaawo nga bannansi bwe batyo enkwere gye banaakubwamu bannansi bajja kutunyizibwa batyo bangi bajja kusibwa bwe batyo abamu bafiirwa obulamu bwabwe bwe batyo nga bannansi ab'eggwanga lyaffe Uganda babireke bivaawo kiba kisingako abo abantu bano ne tubasevinga
abantu abafiira mu ebyo ababuzibwawo nezibalezo bibyo kulonda n'abantu okufiira mu bwebati abaddidda ezo sente tuziwa mu kubajjanja babe balamu paka bwe baliddiramu okulonda kiba kituyamba nimuteeka sente bitutwala mu malwaliro nimugula eddagala ne libeeramu n'ezo sente zetwagula zonna zigoberere candidate omu ebimotoka amafuta okusasula kye tuyita operations ng'ezo sente zetuyiwamu mu ebyo nazo bwe ziyamba mu kutambuza bannansinga balamu nono candidate yali kwesimbako agenda okwagala okugamba nti mu malwaliro temuli ddagala nga mweriri enguudo waliyo mulimu ebinnya nga wabikola olw'okuba ziri sente wazisevinga oba osinga naye bwe tekola nga weeri kiba kisingako okusinga okuziteekamu ng'ate n'ebinaavaamu tetuubyagale naye waliyo ababyagadde anti kati nedda era nawali oba ojja kubyagala kubanga ne gavumenti tolowooza nti no gye batalonda abantu tebaagala biriyo nze kuba omanyize okusinziira okulonda nga bwe kuze kubeerawo sirina lwe nali ndabye kulonda nga kuwedde ne watabaawo ebyo bwe bityo biba birina okubaamu kubanga era ne Jero Museveni naye okugenda okulwana yemulugunya nti era byava mu byakulonda kati bwe kutabaawo ne bitabaawo byonna kyekisinga eggwanga litambula litya olwo netambula litya nga tewali kulonda amawanga agatalonda tegatambula wali owuliddeko eggwanga lya gundi Eswatini nga lironze kojja tuba tugenze mu bwansikirano olwo nedda tebuba bwansikirano anti kakati bwe butabi bwansikirano nga bakulonda ebivaamu byebyo oli atuuka n'agamba nti olulonda vaawo saagala kulabawo ate toyogera kino ate kati bw'omanyi sente eggwanga ze lyafiirwa olw'okujjako intaneti kubanga waliwo okulonda sente zisasanyizibwa eggwanga sente zaalyo zezinnuma eggwanga lyaffe lyetaaga sente nyingi batu lyewoze nnyo ate era likyewola ate nga n'okulonda era mulimu ezeewolwa tusobole okulonda kati okukola ebyo byonna byonna bitaasa kuba ne binaavaamu bwe kunagwa tojja byagala bijja kuba kuttingana kukubagana miggo obaki ono ate byagenza okukakana nga waliwo naye mupigo bakutte nti yatta abantu oyogedde ku Muwanga Kivumbi kati ebyo byonna singa tewali byakulonda terrorist anti nze simanyi obuterrorist sibitegeere manye ate ebyokwerinda engeri gye sibimanyi nnyo ekyo simanyi bakiyingiramu naye nze kyemmanyiiko kimu nti bagambye nti alina abantu abakola ki abatibwewa baterrorist sibe balumira mwoyo naye kati omutujju mulala nzi musajja muganda ekigambo butujju manyi kikitegeeza olidde omutujju mu Luganda ye omutujju mu Luzungu ye pocha naye abantu bakifuula nga bwe bakyagala ne bakiwa amakulu ge baagala kojja somesa eggwanga omutujju okuva edda nedda kati nze nakula mu Uganda mulimu abatujju betumanyi nga bali registered ensolo yonna ey'omu nsiko omuntu yenna gwe bawadde obuyinza ogitta aba pocha nti empologoma erabikiddwako wali ku paaki enkadde gwe bagamba kojja kaga togenda ogideete gwe mutujju envubu zaabanga mu bitundu ebyenjawulo nga ziri emmere y'abantu naki nga balina abatujju be baalonda be baatendeka nga be bazikola n'agenda n'agikuba n'agitta nga balinawo eriya mutujju nti ekitundu kino yakitwala nga oli ava gy'avudde ne bamugamba nti egindi eri bweti genda otuyambe ku nvubu ziri eyo zikola ziti goonya zikola ziti abantu ziti omutujju nga yazikola era waliwo mukwano gwa muganda w'aba Arthur Blick ne muganda omulala bamuyitanga Paddy Blick naye mukulu waabwe bamuyitanga Steven yafiira Galilaya ye Bugerere era envubu ye yamutta yagwa mu nnyanja yali mutujju ye gwe gwali omulimu gwera so obutujju bwakyuka bukyusi nga bagamba nti ate omutujju ate nti yatega bomu nedda ate oyo omutezi wa bomu abakola ebyo ate bayita balumira mwoyo mu Luzungu gundi terrorist
naye pocha tekitegezangako kitegeeza omusango guno gwe bagambe muteeka gwali badde gwa gwe bagamba ogw'obutujju terrorism mu Luganda abakyuse mu Luganda ekikulu mu byonna ky'oba omanya especially abasoma Oluganda si Baganda ate Abaganda tebalumanyi kuba basomye kati anti manyize Oluganda luntawanya bye babeeramu nate fe abalumanyi batuzze bali mu ebyo n'obateeza Luganda nedda nekugamba nti oyo si ekigambo tekikolaawo miramu era kyobola genderera nnyo nammwe engeri gye muwandiikamu ku social media owola otunuulira ebigambo bye muwandiise n'ogamba bona awandiise eki nga tebirina makulu mwawandiika yalowooza awandiise Luganda ate temulina proof reader ebigambo muwandiika buwandiise n'oteekayo nga tomaze kuweebuuza wamma bwempandiika nti nno ekigambo kituufu oli ateekayo ebigambo byayagala n'ogamba nti obaona yabadde ategeeza n'endowooza yabadde ategeeza kino emitwe gyonna gye bateeka ku gundi ezo ku zi YouTube zaani Facebook zi TikTok gyonna emitwe mifu ebigambo biba bifu eby'Oluganda si bituufu bandyebuuziza ku balumanyi weetuli obunkenke esasagge ebyo n'ebigambo bye bakozesa obiwanika spelling ebigambo by'Oluganda spelling ekyusa amakulu ne pronunciation ekyusa amakulu so yinza okuwandiika ekigambo kati oli ayinza okwagala okuwandiika amazzi n'ateekawo ZDM awo kigundi yagudde ng'awandiise n'abikyusa okakkana musudde mu birala balina okuba nga babimanya omutujju mulala nnyo terrorist mwoyo kati awo ennyini kojja balooya abateeketeeke balooya abakuukutivu abamanyi gye bakola nabo bagambye kabayambeko kubanga ekibiina kivuddeyo oluusi kulwanirira muntu waabwe ate nga mukwano gwabwe bavuddeyo nabo basitudde bagende balabe nga bataasa babakola ku nsonga za Muwanga Kivumbi omuli Sseggona omuli Asumaani Basaalirwa n'omukulu Mpuuga bavuddeyo nabo balabe nga kubanga kati bali tebalina kye babadde bakoze ati lwaki abasajja bamanyi kye bakola sinagamba nti tebamanyi kye bakola omanyi bagamba bwe muba muli wano bwe muti n'otambula n'ogenda nti ono mubi n'omuviira ate nti kati nziza okuyamba kati gwe kyogamba nti omuntu gwe wanyomba naye ne mwawukana nambe mwawukanye n'omuntu nga bubi nnyo ne mwawukana n'agenda asobola okuleetera nti juisi wuuno nywako neko jaka gato pato onyweko nga twayawukanye bubi okitegeera kye ŋŋamba ani kwaba atayawukana na Muwanga Kivumbi bubi ati bagambye balina ebyabwe bibagatta nkubuuza kirala n'oddamu kirala kwabo ani atayawukana na gundi bubi byaliwo era bakkiriza nabagambye ekibuuzo kye nkubuuza lwaki si kyoddamu tewali bonna bayawukana naye kakati gwe nga mwayawukana n'oli asobola okugamba nti jangu omperekereko mu kibira eno sa ekiro olowooza nti omuntu tomanyi nti waliwo okusonyiwagana basoose kusonyiwagana ne balyoka bagenda wabawo ekyo bo nga bo bwebatuuse ne bagamba tebira kye bitutwala kati nno nze katugende tutaase kino olwaleero nkubuulira kino olwaleero okiyige tebakulimbanga n'olunaku n'olumu nti bw'okoze ekibi asobola okukusonyiwa kojja kikyotegeeza nga abantu abasonyiwa ngaani bw'olaba ng'asonyiwaani nze nali nsonyiweko omuntu eyankola ekibi nga yakola ki yanzitira omuntu wange jajja wange kati ne musonyiwa ne ŋŋamba kati yakuleetera juyisi ng'ennyonta ekuluma era bw'amukuleetera n'okeera ku makya n'ozuukuka ng'amuleesa agamba nti nze juyisi ali awo nze mukuleetedde omunywa namusonyiwa kamunywe nze ntegeera nnyo okusinga oba kubalala oba saagala bintu bimu sokojja bino tobikiriza nti basobola ekisoboka era n'abo abali bagenze kuwa kamera lwa nsonga zaabwe so si kuyamba kuba kakati njagala ombuulire ku bonna abagenze okuyamba oyo mbuulira ani yayiseemu nga balonda bonna bakubiddwa akalulu olowooza bagenze muyamba bawangule naye babitadde ebbali bagenze kumuyamba bawangule eri gye bagenda okuwoza
Wende no muri ba failure. Kojja osobola okulemwa okuvuga emmotoka. Nenga taka gayo. Nenga ate nogenda mpakazi kagayo anjigirize ennyonyi. Kojja Ani kakati bwoba walemeddwa constituency kati ogenda ku ggwanga ddamba lyogenda okufeesinga. Ejja kuba Uganda versus. Walemedde emmotoka ate okututte ku nnyonyi. Oba tewali zoninga kumatiza constituency entono. Kati ona reasoning omatiza ggwanga ddamba. Ajja kubeera Uganda versus so and so. Kojja akantu naye sagala nnyo bade dudde nga kanumi mfini nga wae jakamubuuzaako nina abantu bampereza nnyo linki za mawulire agagwa mu international news bino bigenda kyenkana Kojja ebya international news nti eggwanga gundi ligenda kuyambako lino eggwanga gundi lyalangiridde okuyambako wano ku mbeera eri mu ggwanga lyettu Uganda wadde olina amawulire gonna ge wawulirako agagenda mu maaso nti oba Amerika oba looya ovudde kuno gundi ne gundi azze okuyingira mu nsonga ze Uganda. Ebyo ebintu mulina obivaako. Tekisoboka Kojja kufuna wano bwenkanya nga buva mu bantu beeyo. Nga ggwanga ki bwe lyafuna obwenkanya? Nga bwe twalaba Libya yayambibwako okujjako kwa Nakyemalira yali afukidde ekizibu. Libya yali mu lutalo, ffe tetuli mu lutalo. Nolwekyo omuzungu tayingira mu ebyo. Ate njagala olwaleero kitegeere. Omuzungu enkolagana gy'abeera n'omuntu ali mu buyinza alina amaanyi g'eggwanga. Gwe tolina kati ogenda mumatiza naki? Ng'agenzeeyo obugenzi ogenda mumatiza naki? Ng'oli alina obuyinza bw'eggwanga. Abulina obuyinza bw'eggwanga, alina ba diplomats, alina gundi za sayini za agreement ze bakolagana naye. Gwogenda kumumatiza akyasazeemu ziri. Uganda abadde balindiridde nnyo banti kye nabagamba nti mmwe ekibatta kwagala kumala kuwulira alowoozezza nammwe ne muzimbira okwo. Naye nawe weeruwoolezeeko. Kati ng'eggwanga nga Uganda nga lirina bagundi batakiizi eyinza okuleeta nga ne bambassadors bali wano ab'ensi ez'enjawulo bagundi ffe tuyita barozi mabunge yaliwa bantu abakulu ab'ebitiibwa ababaka. Yes, muwanyisiganya ababaka mwina n'endagano ze mussaako ndi gundi tatabaala gundi kati ate gwe ali eno alowooza nti bajja kugimenya olw'okuba gwe olina ebizibu ebikukosa ye nga interest ze bwe ziba nga zikyatambula nga bwazaagala nga asazaamu kino nti payipo y'amafuta etambula egenda gyeraga gagende gwogenda muwaaki miyembe. Kojja nti bayinza okusinziirako ekyo munnange nti naye eddembe ly'abantu lirinyiriddwa anti eddembe terigaana bya busuubuzi na nsubulagana y'oli gye yakola n'abali. Wali owuliddeko nti nno vanira teyatambudde oba nti babadde batwala goldi bamuzize kubanga ddembe teririiyo. Nti oyo goldi gwe muleese eggwanga lyammwe teriddembe temumuleeta. Ye gwe omanyi otya obanga nga be bakuba oba abakubibwa nga nabo bali balina ekifaananyi nti bano bakyamu oba bamaze obbayita abatujju bamaze obbayita baki nga gweyagala ajja kutaase yalabye dda nti gw'ekyokoza nga bagamba nti oli akolagana nabo obutereevu ayogera nabo obutereevu abagira namukubira nti wayi ng'abantu bagamba bwe bati ne bwe bati ye n'abanyonnyola olina wanaagenda ne weewozaako. Kati ebyo tebirowoolezangamu bw'obanga waliwo embeera kubanze gavumenti zonna zibaddewo nga wendi ebyo byonna bwe bibeerawo embeera ebeeriwo yonna bw'osabanga Mukama Katonda eggwanga lyammwe litereere ebizibu bireme kulyeyongera n'abantu baleme kuddamu kufa na kubonaabona na kutulugunyizibwa gavumenti ebe nti eyongera okukuuma abantu baayo kyosabanga so si kugenda eri kugamba nti baba balina bye baagala mu ggwanga tebayamba ggwanga lye batalina gye bafunamu singa baalinga abantu bafa nnyo biki singa Amerika yayamba dda Palestine Russia Ukraine
wa America wali ojire ko ntalo Palestine ngegenzo okuyamba Palestine bafa nnyo nete bakuba n'abaana n'abali mizikiti n'abasoma n'amalwaliro naki kati kojja tosobola kutaasa muneibawo omukyala ali mu mutta tosobola genda kuyambako nogawaayo si neiba wa Uganda ebyo tobireeta bwoti ngerageranya yakuyamba eyamba ensi ezigiriiranye nga Canada na Mexico so sikulingize ate mu Uganda sobola ate naye beetuwona buwonyi buli lwe batutta kuba tubadde tugisumbuwa nnyo okusaba visa egamba balinyirira abatulinyirira tubawonye nebyo byonna nze ngamba tebikola era teweesigamanga ku Amerika nti nkola kino teweesigamanga ku Mufalansa nti nkola kino batta abantu e Rwanda ne Congo Rwanda yalinnyayo teyajjayo maje gaayo n'abantu baayo gundi Bufalansa Belgium bwe baba baffe Congo ebeerayo Libya teyayina Italy walabe egenda okubataasa kati nno nze nkugambye Senegal wano n'amawanga ga West Africa kati abanoonya obuwanguzi bw'amagezi abanoonya obuwanguzi anti kati obuwanguzi tebubula nti bwabuze onoonya bunoonye bw'oba omanyi nti wawangula genda mu kkooti ze Uganda kati onaagenda mu yaawa kati obuwanguzi wabuwangulira Uganda gende mu kkooti genda mu kkooti mu mativu bwabwe olako mutali bagamba ndi baddemu babala obululu bagenze mu Zambia tonnabalabako babaddewo gwe babadde bajjako obuwanguzi bwe nakwedde babadde bamukyanganya bwe bagenze mu kkooti tebazzeemu era bazzeemu ne babigira kkooti si yeesazeewo mukalungu kyaki ekyabaddewo era omwana bamuwadde obuwanguzi bwe genda mu kkooti gwe buli oba tomatidde bwegaana egaane bwekkirize naye nga gweokozeeko ekyomukisa mungi eri bannayuganda ne Kasiba nti yagenda mu kkooti anti nze yagenda n'agamba ebyokulonda teyakola ki Kasiba nti ebyokulonda teyabitegeera Kasiba nti presidential candidate abadde agenze oyo yanaawe oyo ali wangu yabba obutiko nze bwe boogerako nina posita ye nga waini ate nina posita ye asobola okuvaayo anti kakati yabadde opposition oba yajjanga candidate eyajjanga independent ng'alina bw'aliininga naye ate nti yagenza okuloopa wetewalabye era ne Munyagwa byeyazzeemu byeyayogedde ng'akulaga bulazi era nga bwe nakyogera nga tutandika gye bazze buzikola ki nenkujjukiza nti gwoba walabye taata we nga bamwebaza eri kati otandika okugamba nti oyo wali mu opposition ate era Munyagwa nyini yavuddeyo n'akyogera nti ki navayo n'agamba nti bw'obanga wali mu opposition nga weesimbyewo nga opposition ate n'ogamba nti tulina okulaba nga tumulungula nuupu eveewo mbi nnyo ng'ate weesimbawo nga opposition tuba tubategedde waliwo yabuuzizza bigambo mmeka byali ayogedde ng'ali against government wabula instead buli katuti kwabadde ng'ate ali against nkugamba nti abantu abasinga nze nakubuulira kiri Munyagwa y'omu ku basajja abagezi kuolaba musajja mugezi kakati bw'aba ayogera ebyo si yaba abyogera aba agezaako kukola accountability ya ssente ze baamuwa Munyagwa bamuwa ssente ez'okukozesa mu campaign timuzeyi tewawulira bye nayogera tewandaba ku TV wali era y'omu yawakakasiza nti Bobi Wine kagobako vaayo kakati ate gwe bw'obanga ogamba ni Bobi Wine mubi era vaayo asooka agamba Besigye yamuleka mu kibiina nga gye teyamugamba mu kibiina mwe yali ate ayogera mu Bobi Wine mubi nnyo mubi mu bibiina bibi nga teyavugamba ku kiri kye yavaamu era naga talabangako opposition ali serious nga Dr. Kano Kizza Besigye kakati bw'aba yali serious nnyo lwaki yavaayo akole kino n'atasigala mu kibiina kya Besigye bw'abanga yali serious bw'aba ali serious oli FDC simwe yali bwe yali agenda okukola ekibiina ekirala Communist Party Besigye okuva ng'alekawo FDC n'agenda akola ekikye lwaki teyagenda mu kyoli wali serious ate n'atandika ekyo kitegeeza ye naye tali serious kazanyiriza naye akubuulidde naye bwenyini teyeekakasa kikyali kazanyiriza akikugambye
nti ali serious yoli gye yali yabeerako kakati nawo omugezi kyo nze nokugamba bwenti bw'obanga olina omukazi gw'okwana tovumiriranga musajja bw'olaba amukwana omulala oyogera birungi byo kati gwoba onoonya bwa pulezidenti oba onoonya ki tovumirire ono gwe muvuganya naye gwekola byolina kukola kuba gwe ogamba nti mubi naye njagala okimanye nti naye waali kati nze nkimanyi nti amala n'omwaka bwali owuliddeko ng'amwogerako kati bw'omwogerako obakolaki omanyi kati oyo yagambye muyajja gimalawo ajja gyekolerako naye omanya nti omusajja omugezi bw'atyo nze bwe mumanyi kati afuuse nga jjajja wange yalinga ayagala nnyo nsirike nga yamanyanga nga nyiiga nga nina obusungu bungi nnyo kati nga asala omuziŋŋoonyi n'agusalako obutundu bw'ati n'abuyimusa bw'ati n'abukuba bw'ati nti mukube emmundu n'abukuba bw'ati kakati ebyo gundi byakutta akuba abantu amalawo nuuku kati yajja kukwata emiziŋŋoonyo ng'ataddeko obwo obuntu abukube bw'ati budde nti nkuba mmundu ebyo kati gundi gwe mizannyo gw'abaalimu oba kitwale funa abantu abenkana munyagwa 5,000 bagende bamalirize ennuupu naye era tebajja gisobola kati ekyo teyandikyogedde kuba ajja kuswala bwe kiba nga gavumenti bwe sente simanyi bwebaba bakuwa kwogera ebyo naye gavumenti erina Bank of Uganda ne sente weeziri esobola n'okugamba nti twewole erina amagye erina poliisi erina jaati erina SFC erina prisoni waliwo ne gye baatuukanga abasirikale baweddeyo ne baleetera aba prisoni era nuupu tebaagimazeewo weeri kati gwe oba oyogera toswala mukamwa so gwatalina wadde akambe ate nno gwe balwanyisa wadde eddusu oddiwanda taliwanda kanti kyekikulu nti omuntu bw'aba omugezi ayolesa abalala bangi betubadde tumanyi ndi bagezi ti ate bo tebakola ki kugamba akulaga nti oli oyo gwobadde olaba nti mugezi osi era kyekiri kye nagambye nti enjuki tesobola kumatiza nsowera nti jangu tunuune hani ensowera erabanga gye balimba egamba awombula ng'enoonya we basitamye kituufu ekirala ky'olina okumanya nti omuntu bw'aba omugezi ennyo n'ateeka ebintu wabitadde kati omanyi nti ebikyaddayo mabega abantu bagezi kati bageziwadde bonna gwe lowoozaamu eggwanga ddama nga lina intelligence nga gyerina nakinaki nga osobola okugamba mbu tomanyi gundi waali kati ffe kati tunakwesiga tutya nti otukuuma ng'obudde tugamba nti tomanyi gyali ffe abali mu ggwanga tubamativu kyenkana kinti nno ddala tulina security ng'era wewajjira oli yagamba ayingidde n'osalako ate n'otandika kubuuza bw'osanzeemu nti onaaluwa ng'ate ogamba nti ffe tukulaba buli wooli ekyo nakyo kikulu kati omanya waliwo abantu Katonda baakola nga bategeera ne mu biseera ne mu myaka gyonna buli mulembe kati ne mu gy'ekinaana General Museveni Katonda yamuleeta ng'ategeera okusinga abaaliwo ebiseera ebyo nga buli kyakola kyonna ffenna twewuunya kyewuunye ne oba kino ate yakijjeewa n'ogamba nti afuuka kapa oba kino ekitandise takiwulirako ebyo byonna bijja ng'oli ategeera nnyo levo kwe yali kwategeerera ffenna yatusukkako n'asobola n'okumatiza buli gwe yatuukangako n'amumatiza n'amufuula kyayagala ani ne be yamatiza atya abamu ne bafa ku lulwe ne bakkiriza ne bafa baliwa kutegeera kuye nga olw'okutegeera ennyo bonna abafa mu lutalo bafa lwakumatiza kwe yabannyonnyola n'abamatiza nti kati kino tukirimu ffenna kati kyoba omanya nti kati ne mu mirembe wayiseewo emyaka gyonna egiyiseewo ate oba Mukama ayinza okuba aleese buli nanka wabeerawo abantu ajja ne mu gyenkaaga
wano era tuwulira bamusaazi baaliwo mwalimu bamuliira mwalimu bakawalya kaggwa abo bonna bajja balinanga ebiseera byabwe nga mulimu abantu abagezi kati olwaleero gundi bw'aba atudde katebe bw'ati oyo gundi omukulembeze wa Nuupu mugezi tukkirize naye abantu tebaagala kukola ki gwe lowoozaamu oba ng'obadde mu byobufuzi emyaka nga 6 myaka 3 4 iyo akajja mu myaka 8 akuyitako atya ate gwe n'ogamba mbu gwe wamuleeta kati gwe yakukakasizza nti awatali ye tosobola kubeerawo gwe ogamba ndi gwe wamuleeta bonna abaagamba ndi be baamuleeta bonna baagudde so bwe baali eno nga bali bo begamba gwe baaleeta baayitamu abaabalonda luli baafudde bonna era nga balina amaanyi mangi kati baafudde bamaze kufa mwebali kati oyo ye bw'aba atudde bw'ati okumanya byagiro olina kuwalampa mulongooti gw'ekkololo obeere nga muli okuleva emu okulengera gy'alengera kojja kisusizaamu bwe mba nkisusiza gwe oyinza okukimpeera ku levo gy'okyagalamu kati ku bantu abategeera mu Uganda abakulira ebitongole ebikesi biri mu bimeka bonna bwe baba nga tebasobola kumanya nti kati ali wano tulaba nti ffenna abaatugase kojja tebannamwetaaga era baagala tebannamwetaaga wena nti kyetugamba bwe baba tebamwetaaga baddira abasirikale abali ewe bonna bonna naki n'abo abagendayo abooluganda abaliyo si baabwe kati bajje bali bazinze ew'omuntu eyaliko pulezidenti ebyo tebabikola omanye nti waliwo kyomala okukola ate n'olaba nga kikukoze bubi nga kikuzza buzza kiba kikuzza mabega kati ekyozesa bakireke bakiveemu ate oba oli kati ekitegeeza alwa kuwangula bwandibaddewo ki tulowooze nti kyandibadde kijjobi bwebaba teyawangudde nga ebyo byebiriyo abakuwangula kati byebizibu ebyo kati nze nandimuliza nakugamba nze singa nze nali nkola ebintu ebimu nga banzikiriza okuteesa singa eggwanga lino literedde singa nze awo nandigamba nti ate muno nayo ki just keep quiet kumuleke muleka akola ebyakola omanyi bw'okimanyi nti nze bwe muleka n'atambula n'ava gy'abeera n'ajja e Kampala ayinza okusiiba ng'atambula n'asula ng'atambula era ate wamala n'atambula n'addayo ng'ekyo kibe ng'obuuza kakati wabadde omugaanira ki naye buli omugaana naye ate ayongera kuyiiya yaya nti oba ogira abalala obalabula nti wuuno ayitawo tuvolaba nze bwe singa nze ntwala ssente sitekako bugombe ate bukulabula bannaye ntwala ssente zizino muziraba ntwala ssente obugombe sibuteekako infact teteekana mu mmotoka eri ntindire ofuna mmotoka yo njinza ofuna kipikaapu awo n'oteekamu ssente zo ne bavuga ate oba n'envuga eri zitazitwala ne zigenda supiidi ne bwe muba babbi ne mugoberera ziri kumbe pikaapu omanyi lwaki emirundi egisinga abayitako lwebyo bwe mulowooza nti ajja kugiramu muziri gyabeeramu ey'amacati nawetakawo mu kapulimo kalawu n'ayitawo ng'ali mu katukutuku nga bamuvugira mu katukutuku atudde mu katundubaali ati n'ayitira ku booda oba alina ataddeko n'elementi nyine nyini nga yavuga oba n'olaba ng'ayambadde hijaabu ng'omusiraamu gwe nga tomanyi ndi batwala ki okajja kulaba ajja ati ateredde so nga waliwo ebifo ababimanyi ababitegeera nogamba naye ayinza okukola bw'ati waliwo abalowoleza eyo naye ate bakozesa maanyi so si bumanyi waliwo obumanyi mu mulimu naye kati wano waliwo maanyi mangi okusinga amaanyi andi ge gasinga kati okuyiwawo ebimotoka ne bwabanga yabadde si wa kubatulukako abatulukako abuuza nti agamotoka ge banteereddawo ekiro bwe ganankola gati era naye ajja eri emmotoka ye V8 oba TX ajja ayitewaawo okuba mutaddewo gundi oyo taliiyo abantu abamu ebintu batubirina bwe tubiraba tetuyinza kuba nga tusukka wano mbadde ne Kojja Kagato nga tuyisaamuko ku biki ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda ensonga nyingi eziri political ensonga nyingi eziri mu current affairs ebintu byaffe ebya bulijjo byetuba nga tuwayawayamu ne Kojja Kagato okubeera nga akugezaako okugeraageranyiza ebyayita n'ebikati ebiriwo
tubeere nga tutambula mu maaso mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Nkujjukiza baganda bange aba Focus Event Services bagamba nti beekwate bakukolere omukolo gwo, bakuwe photography, videography, decoration, okuba ebifaananyi, okutimba, byonna, okuli juice, okuli gundi cake ennungi ennyo. Obeekwata ne bakuba nga bakolera omukolo gwo ku ssente entono ddala oba ku budget gy'olina gye mukkaanyizaako. Tulinamu baganda baffe aba Focus Farms and Chicken Supply bakuguka mu nkoko ya nnyama, era kojja bakugamba nti omwaka guno tegukusukka ng'oluusi olunzeeyo ku nkoko ya nnyama, bakuyigiriza okuva kako kaakato mpaka ku weeks 6. Bansuubiza enkoko za Christmas saaziraba. Enkoko tekutuukako. Ate tofuuka gumu. Tofuuka gannyana. Tiganyiwa mu wagazi. Wewe ngamani bagimpeereza gwe bagiwaya giri. Kojja abantu bajukize ka bicycle kick tuve wali. Bicycle kick ajja kuyamba mu buli ngeri yonna okutereeza amakago n'obufumbo bwo. Bicycle kick bonabo mukozesa ojja kubanga buli kyokola mwakyala asiima busiimi era tajja bukubizi saluti. Ajja kuba saluti agamba nti oyo mumuwe ebimuli bye. Ng'akyali mulamu. Okusinga ole mulimu bimuwa nti oyo gwolaba yali akekeza ennyago. Bicycle kick akuba zivole akuba zilala. Nolwekyo ojja kubanga okuba essimu 0752 abantu abasajjazi baleme kwogerako, bakazi baleme kujerega. Teri kirumanga muntu gw'oteekamu ssente zo, omanyi bw'oba towera oba bw'oba totuukiriza mirimu egyo osaasaanya kinene. Anti oli obolowooza ajja kukwogerako n'omuvujjirira. Weegula. Oli omututta wantu n'otuuka eyo n'avaayo ng'akunyigiriza n'akubuuza nti wandiise kkula ki ng'ontunuulira. Anti omanyi obudde oba ngeri ninaasimu oba ng'akugulira kya ice cream ekinene mumale obudde bungi nga munuuna ekyo mukuza abaana b'ennaku zino asooka agamba nja kirya luvannyuma break kasooka tumalirize nga weekwatakwata agenda okugira bw'ati nga kagundi kali eri kayisima keekwesa eri so nga bicycle kick yandibadde akola ki nga olina okubeera nga yisima wooli oba Joseph ng'olyawo ng'oteredde akunakolagamba yisima nga wakula nti ate nsingawo yenze ate era wonna wondabira n'obudde bwonna ne bwe tutambula nebatuuka entebe n'amadda nja kuba bwenti. Kojja waliwo kano akantu ke bagamba nosanga akasajja katini mu maka kampi naye ng'omukazi agamba yoyo omusajja wange baba tebagamba nti nno omusajja olwa boda eno mbadde mmanyi kati nga bw'olaba kasuku yoyo omusajja wange oyo. Era kyova olaba waliwo we bamukuba ne bagamba bankubye amaka ge gali agamuyisa osanga kasajja katonotono kampi era ge gakuyisa nnyinimu. Mama n'agamba wuuyo nnyinimu owewange wuuyo kusonga nti owewange yoyo era bw'aba asonga owewange akugamba nisebo owewange yoyo aba asonga owewe waali era ne bwe baba bakulamusa bagamba tulaba ku kinnyini eno baba bakulaba bandika ekitegeeza kyo kye baba bategeeza ze nali manyi bagamba yoyo owewange nga manyi walabeko amaka oba ennyumba ng'oli agenze okwanjula ne bamugamba nti akasajja nga katono kaddeyo. Yo omukazi abubuuza nti gwa omusajja kyekyo mwana muganda wa toyogera yali ankubyemu ekituli. Bicycle kick omanya nti yanoga era ejja kubanga noonya kojja ku namba y'essimu gyakugambye eri 0752 tetuyinza sukka wano mubadde balungi tusigere nga tugoberera Focus TV. Bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yani bingi